wajani yekata gavumenti musera Solomon wa minister nazija konzo buyamba na kumwaza Amawulire agakagwawo wetwogerera hasawa zineno Honorable Minister Balamu avuddeyo akakasiza ku nsonga z'okufula omukulu Churchill mutabani wa Fred Nyanzi Minister w'abavubuka. Video yonna hanjikuletedde mu maaso bino byonna Lumbuye yabyogerako wamu ne Omar Seka. Video eno njagala tuwelevere kini naddala abanankyukakyuka naye nga tetunagendayo badde nsaba okampeleka like amenkaso tambula katukira bonna banjagadde okumanya kweno information naddala bana ba National Unity Platform aba NRM cause no video cutting across elaba ino kumanya mazima who is Bobi Wine hamusonga zino nakuholwalero wetogerera sawa zineno wabadde wo pate wali eyumbe emukuzi district ezili mu Uganda atenga zisangibwa mu Northern Uganda omukulu Balamu avuddeyo nakasaba na Uganda nagamba nti no omukulu Churchill bo balirwedde kubeeranga abamu wa minister kastabeeranga following ebintu byabwe ate mundoza mwana be interview na ku radio yatanisidde kubeeranga agoberera footsteps azeba mugamba kubeeranga akola ki agobera mujukira bulungi tino ne Museveni asobola kubanga navayo na mugamba kino sokolage abantu olugalo naye Churchill yasekawo bose video bino sebyogera mu bunjwanjwe naye wabula video zonna weziri sokolabe omukulu Balamu ngabakakasa nti Churchill ye ndoza ne Junior yabyogerako ne muloza nti alimba sokolabe video omalako kasize ddala ntino ne bebe cool by the way babadde bamukubye wajani yekata gavumenti musera Solomon wa minister nazija konzo buyamba na kumwaza Savale National Theatre abeba yakulira byakadongo kamu ya culture asobola bikole ebiseko temukiriziganya nange wana lebe akadodo akagenda ndisikiyo identify wana abantu ebizibu ebiriwo abantu bena tebo bakozi nebesibe mu kusimba n'okulima taaba njagala balekera okulima taaba bo bajje mu kukola okufuna sente so ebizibu ebigero basibayo abaana abataaba wala ababakola ekutunga abatunga ne banetuuka so abasajja beno bajjira obutanakola ki obutanetuuka nene ekizibu ekirala agasajja agakulu galinga abaana nene ekizibu ekirala kyabakazi abakadde bolaba nga mukadde nga wasiranga nezakati so n'obutagala kusoma nebyo kati bigenda bikyuka pulezidenti abayisamu egaali ya PDM kati buli maka gafuna kasente kati olaba amaka ganyaga obusubi kati olaba nakuzimba ku tafaali wali azimba kisenge kimu n'endiro naye azimba etafaali n'amabaati bagenda bava mu busubi ekisembayo ssebo oyogera ki ku bifaananyi ebyafulumye ebya mutabani wa Chairman Nyanzi ne Pulezidenti Museveni? Oyo mwana waffe ife abamuteeseewo ate omwana wamwita Churchill tugenda mu support n'okulaba nti anonola famire ye kuba famire ye yawunga famire yava ku line so twagala oyo omwana Churchill mutapinga screen very intelligent. I want Churchill, government will support Churchill to liberate the family which is lost. The family is lost, the family is disorganized, but Churchill is going to make the family better. A clap for Churchill. Ngenda njagala kubanga ngenda tambula ojukanga bwe nalinga ba t-shirt yakwata getozi abana ba getozi ne bannamawulire omulamwa gwange kubatambuza kubalaga Uganda n'oku appreciate na then bannamawulire bonna begenda otambula nabo nga bibiri. It is going to be the first time Uganda okutegeerera ddala Uganda church because bino bya bulijjo bino naye oyinza okubeera wano olowooza oli Denmark. Look at the bridge. Look at the see how beautiful. That's why most people abantu they come here, they relax babeere no park obeere Kampala nolowooza Uganda ekoma olaba buli kimu kyefuutiise but era ba tiktokers bonna ne bannamawulire abasinga abaali mweri campaign bakiraba tekyali kyakugaba t-shirt kyali kyakuwa abantu opportunity okulaba ki okulaba Uganda. So eno emu ku bintu byetugenda okukola kati tugenda kutuuka pakwaki batugenda yumbe oba oli kumpi eri bannayuganda nyongera obbakutira mumanye nti mulina okukkiriziganya naawe bwe mutalina ndowooza yeemu kubanga mwena mubeera mu environment yemu. So nze ndowooza nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange era
ne bwe mulaba munnonze ewalala nga Mukama akkiriza nja kufuba okulaba nga nsoosowaza obuvunaanyizibwa bwange okusinga endowooza zange ng'omuntu. Kasita owulira omuntu ng'atandise mulina okukkiriziganya n'abo be mutalina ndowooza y'emu. Abantu betudiringa nabo batemu. Eno revolution ekiikirirwa bulumi. Obulumi bwe tulina ku mitima gyaffe bwe butuleetera okusigala nga tulina obusungu ku bantu abo. Kitaawo yawambibwa, essaawa zino ali mu Amerika apooca na biwundu yajja mu butwa. Baganda bo baawambibwa baakubibwa dda. Taata w'omuto pulezidenti waffe Kyagulanyi abasajja baba baagala kumutta budde bonna. Embeera gye tuyitamu naawe gy'oyitamu mpozi nga tolina bulumi. Wallahi Chairman Nyanzi family yo eri compromised. Yafuuse liability mweno struggle. Bw'obanga oyagala enkyukakyuka olina kuddako mabbali. Yes, eno si family business, si family property, zino ensonga z'abannansi abanyigirizibwa ate nga ziri sensitive. Kubanga bino byonna bye tukola tuprotectinga mukulembeze waffe. Tetwagala nsolima yonna emu. Mulimaje ekintu ekikudefining nga discipline. Okay? Abakulembera baba bategeeze komandi bwe mba mulina kutambula sefibiri mutegeeza bbiri butegeeyo okusapesa sibijja kulya. Bwetegera mulina okutambula nga muli in unison. Bana ensanyuse nnyo balabako. Okolaba konga n'akakomawo. Comrade Mukibi apise just babuzaako. Nategeeza ndi musinkanye kunyumyamu kukatinga afu na kwenyunyuwinga. Ekyono kya muwendo. Kya muwendo nnyo mbeera nti preaching anti to developing a certain kind of comradeship. To building oluganda olwo omukwano obumu obwo. Naye ekyo mukibuildinga nga musisinkana. Olumujja kuba musinkanye kuyombamu nga waliwo abazize emisango. Olanga musinkanye nga waliwo abafunye ebizibu kunakulewalira wamu. Olanga musinkanye nga waliwo ebibatabula emitwe mwagala kugatta birowoozo. Olumulala mujja kusinkana just for just. But keep meeting. Keep meeting. Mukusinkana okwo ebirowoozo ebirungi mwe biva n'okwekubaganyako okwetereza buli omu na aligninga mune kwe biva. So nze nsanyuse nnyo balabako mbadde nze mbabuuzaako obuuza. Komyeyo ate givuge. Mbadde ne meetings nyingi nnyo ez'olwatu n'ez'ekyama. Amuli mikwano gyange bangi bensinkana abakulembeze b'Abongereza aba MPs n'abavuga ebintu eyo munda mu system n'abaibweru besobola kusinkana wano mu Uganda. Mumanyi